Gavumenti yakasaamu ssente naye kansu nga kansu yessa akatale. Mu mwezi gwa Desemba omwaka 2020 omukulembeze w'eggwanga yaggulawo akatale akawemminti obuwumbi bw'ensimbi 15 era nga kakoleramu abasuubuzi abali eyo mu 1500. Senga konna kaba tekakozesebwa 1 tuba tufiirwa omusolo ogwandivuddemu ate kitegeeza kaba tekagasizza kimala. Abadde ayitawo bagenda Kampala bagenda mu kyalo weeyo n'akyama n'atugulako emmere. Tuyinza okulowooza nti oba oli awala okufiirizibwa okwensimbi twalina essuubiri okubeera nga tukafuna bulungi ssente. Akatale kano kavujjiribwa ensimbi okuva mu African Development Bank ng'eri wamu ne Ministry ya gavumenti z'ebitundu wansi w'obutale obulimi n'obulunzi ng'ekiruubirirwa kyakwongera omutindo mu busuubuzi. Kale twalina ebimeeza ne tubagamba ebimeeza bakasitoma tebakola ki tebajja babeera bweru waki. Ba technical staff mwe balina okukola enteekateeka ennungi okulaba nga abantu bammwe mumanye emirimu kika ki gy'oba osikiriza egikolera waggulu abantu gye baagala waggulu ne gye bakolera wansi. Bwe mbalaabalamu akatale ke baamenya ke twalimu kano akaaliwo wano kaali katale kalungi kuba baali baakazimba wansi. Emidaala emikalu omuli egyennyanja, amenvu, ebyennyanja n'ebirala kw'okuba amaaso. kasitoma sibalaba ndaba oliwo bwomu. Abasuubuzi bagamba nti ekigendererwa ky'akatale kyafa nga kitwaliddemu nabo okubafiiriza ensimbi ezitagambika anti abamu ensimbi baazeewola ze bakozesa. Bamanye eri ebintu bya layisi era omuntu akola shopping omulundi Otuuka eri mu byennyanja ebibisi mulimu ng'abantu 5 ku midaala 20. Bongerako nti pulaani y'akatale gye basuubira si yazimbibwa nga n'ekisinga okubaluma be bamu ku bannaabwe ate okuddukira emmaali ne bagiwa wabweru w'akatale olwo bali munda ne bafiirwa. Kira bakazimba tebateekako maki maduuka. bapulaana bano ab'akatale kano nze mbanenya nnyo nti pulaani balina ntono. Bakansala abakiika ku municipal ya district bakulembeddwamu Honorable Bilton Musange bagamba nti entabwe evudde ku bakama baabwe bwetateeka mu nkola etteeka eri kugwira abasuubuzi okukolera buli we basanze. Kyova olaba twakoola town clerk tujje tulabe empenda engeri gyesobola okulaba nga ne waggulu waliyo emirimu egikola ki egikolebwa. Ekituufu twayisa trade order mu Lugazi municipality naye trade order teri kufolowingibwa. Mukomewo nga bwe mujja ku luli tutereze embeera z'akatale k'e Lugazi ne otherwise sente y'omu musolo egenda kufa. Omusasi waffe anoonyeza ku bakulembeze ku municipal abakwatibwako era myuka meeya Proscovia Nansubuga alina by'ayanukudde. Katale ffe pulaani gye twaleka si ye pulaani gye baazimba era nga bagambye abantu bonna baalinako amaduuka beewandiise abantu ne beewandiisa nga tumanye amaduuka ge tugenda okufuna gasinga n'agabaddeko. Akatale tugenda okujja nga baazimbye ekintu kirala ekyawukana ne kyetwali tuteesezza. Wetwogerera Lugazi erina obutale obumanyiddwa mu mateeka bubiri okuli aka Kinyorosaako ne kano. Era wano omubaka wa President mu kitundu kino Juma Kigongo n'atwala akatale Aisha Kiwanuka baliko omulanga gwe bakubye. Era kanso yali ereese obubuyo okuga nti bateekeko ebweru kati olaba kifuuse kirala ekyajja nga kyakutegeragana ne bamenya amateeka kati obuzibu buzze. Twetaaga okulaba nga obukulembeze bulondebwa amangu ddala. Gyesobola nakubala n'ebbaluwa ne zigenda ne bakama baffe baveeyo waggulu mu gavumenti ne bajja ne twogera nabo tuba mu bifaananyi wano buli kaseera nga twogera kintu kimu. Marvin Mukasa yakusakidde eggulire lino ku Rapkede TV.